Kulikayo nnyo Owora Gabriel katugende ku mbeera ebadde ku Paalamenti y'eggwanga omumyuka wa Sipiika Anita Among awaliriziddwa okuyimiriza Paalamenti oluvannyuma lw'okubanga baminisita balemedde ebweru ne bagaana okuyingira munda era bw'atyo abawadde ennaku nnya basobole okubeera nga beeyanjula eri Paalamenti y'eggwanga. Mu Paalamenti y'emu era minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Jeje Odong abaka bamukunyizza ku bannansi ba Afghanistan abagambibwa okubanga bagenda kuleetebwa kuno basobole okubanga babundira kuno kakati n'ensonga naye azeeganye. Omuze gwa minisita okwebulankanya mu ntule za Paalamenti guzeemu okoyoleka era ng'olunaku olwaleero abadde akikubiriza avudde mu mbeera n'atuuka n'okubanga ajabula nga yakatambulako eddakiika ezitasoba 30 mukyala Anita Among okuva mu mbeera kiddiridde okuba nti baminisita 5 bokka balabiseeko ku baminisita 82. Kaakati n'omubaka omukyala w'obukomansimbi Veronica Nannyondo yabadde asuse n'ensonga y'ebyokwerinda ng'ebijambi byabwe ebikomyewo obukomansimbi era abantu babiri badde baakafa. Muhammad Chidawaline and the late Musa Galiwango, who was killed by mob in Bukula Trading Center in Kalungu district. It's one of the countries in sub-Saharan Africa with the biggest cabinet and the biggest number of ministers in the topic of finance and internal affairs. Develop another attendance book for ministers alone. They sign their attendance. Because while we are given vehicles, while we are given policemen, it's an extra privilege to them to carry out work for government. Mukyala Among avudde mu mbeera n'asala okwabula Paalamenti eno newankubadde nga abaddewo ensonga enkulu ezibadde zirina okubanga zitunuulirwa nga alipoota ku kirwadde ekya COVID n'ajabulula paka olunaku olwokubiri sabbiiti ejja. You have the government chief whip here all the time coming to apologize. Has been everywhere in the public and private media. Honorable, I don't want us to go to the substantive discussion. Certainly, I'm moving to the My issue is one. I want the ministers in the House. Short of that, I am adjourning the House. Right on, that's where I'm moving. Thank you. I adjourn the House to Tuesday next week. Kireetera ababaka ba Paalamenti okuva mu mbeera era nga basinga obungi naddala b'ekibiina ky'NRM batuuse n'okunoonya omukulembeze eggwanga okulonda abantu nga bano so nga ate ekibiina kyalina abantu bangi ab'omuzinzi abaali basobola okukola omulimu guno. Ddala ffe ba NRM tuli kuswala nnyo tutuswaza okulaba ng'otuuse mu Paalamenti otudde mu pulinare n'otalabako wadde minisita wadde omu ate nga bonna baffe kitulabikala bubi nnyo era muzeeyi alina okukola mu adjustments we bakisoboka tugenda ku rebooking abantu bano naye aza wetuswadde nnyo nga NRM leero kubanga house yonna ebadde enkalu nga temuli baminisita balala babadde mu kantiina abalala baduseewa biki bwe bityo. Jo twabadde ne minisita omu ng'asoma speech report ya mpapulezo ebbiri n'agamba ebyenina okusoma bingi sisobola na kubimala. Sipiika bwe yamubuuza ebyosoma bitulageko nitusanga ng'asoma pages meka ebbiri. Kino ekikola kiswaza kiraga ekifaananyi ekibi era tusaba bakyuseemu bwe batakikole kijja kulowoozesa bannayuganda ebigambo ebinene ennyo n'okusinga ku kibaddewo naye nga baminisita batukoze bubi nnyo kubanga tubadde tuzze tweteeseteese sente z'omuwi w'omusolo zifa. Abaka abalala nabo batubuulidde ku kikolwa kino. Baminisita 83 situmanyi oba batya luzungu oba bansonyi oba tebamanyi kyakukola ate netabanenya nnyo kuba neyabalonda yatugamba mbu yalonda ba fishermen. Naye mukookogera ku nsonga ekwata ku Uganda ku muntu we naye nga agenda kwogera yeyogerere nga tewali amuddamu kibi nnyo kubanga tukooye. Tubuuza b'emirimu bagikolerawa out of 82 ministers nga kuliko just only 5 ministers. Tuli ku matters of national importance abantu battibwa e Masaka Bakidawalime nga minisita taliiwo ku